Kyolengere mabega wange ze nteekateeka esembayo ku kisaawe kya Odi Kampala wagenda okubeera okusabako okumalako omwaka olwa National Prayer Day olw'omundi ogw'19 Kampala era nga bakola kaweefube butaweera okulaba nga bwe batuukira olunaku olw'enkya nga byonna biwedde. Enteekateeka eziri wano eno ze z'okumaliriza okuyoyota ekifo kya Odi Kampala wagenda okusaba okwokumalako omwaka okwa 2025. Okusaba kuno kwa mulundi gwa 19. Abakola ku byuma ne stage bakola butaweera okulaba nga olwaleero byonna biggwa. Stage ene wanikibweyo olunaku olwaleero okulaba nga bigenda kukola ku lunaku olwokusatu olwa National Prayer Day. Bingi bikoleddwa okulaba nga ekifo kino kyeyoyoteddwa mu ngeri esinga okuba ey'enjawulo okulaba nga abantu abagenda okujja bagenda kukituulamu ate era beesiime nga bawuliriza ebigambo ebigenda okuva mu bawuliza ab'enjawulo mu ggwanga Uganda ssaako ne bweru w'eggwanga. Kyendowooza nti bannayuganda bangi badde balinze olunaku luno kubanga tubadde tululanga ate olw'okuba lubeera buli mwaka babadde balinze. Twagala obbakakasa ti naye ku mulundi guno ate era gye tuli e Kampala mukadde wano wenyini wolaba tutudde era ndowooza olengera emabega awo bali mu kuinstallinga byuma, bali mu kusaayo stage, bali mu kusaayo sound, ab'amataala bali tandise okuteekayo ebikondo ebigenda okugawanika awo nabagenda kwalirawo entebe tewali kuyimirira. Security ogiraba ejja kubaawo ng'eri gguluggulu, ababulizo balaba bonna bajjudde amafuta balinze kuba nasula bonnasuzi ng'oli bwe yabagamba nti mu buli kyuma mulimu 12 bano ate bali mu 15. Bishop Dr. David Livingstone Kiganda ng'ali wamu n'abasirikale ssaako abasumba b'enjawulo balambudde ekisaawe kino okukakasa nga security eri gguluggulu. DPC wa Odi Kampala Francis Liga ategeezezza nga bwe balina abasirikale abamala era ategeezezza nga ebyokwerinda bwe biri gguluggulu ku lunaku olwo okutandika n'olunaku olwaleero paka ku lunaku olwo olwa 31st era alabudde bakyala kimpadde obuteetantala lukuŋŋaana luno olw'okusaba. Nga security tubakakasa ekintu kimu nti security eri gguluggulu muyite baganda bammwe ba mikwano bakojja bamaama ne bakozi bannammwe abamu mubaleete wano tusabire eggwanga. Security bwe bagguluggulu nammwe mbeera banywevu mbakoowola ng'ennaku z'omwezi 31 tugenda beera wano emisana n'ekiro. Mu ngeri y'emu DPC ono akoowodde abantu bonna abajja okusaba bajje nga bagenda kusabira ggwanga ssaako n'okusabira abasirikale kubanga nabo balina ebizibu bye bayitamu nga bali ku mirimu gyabwe. Mutusabire abamidiyaana tebajja mu kulonda, bw'otatulumba tetusobola kukulumba. Tusabire eggaali zino ezitulugunya abantu abajja okusaba eggaali ne zibatulugunya nazo tuzisabire. Abatukuba enkonyogo temubawogerako bonna bamidiyaana baffe nga tukola emirimu. Bishop nsaba obasabire. Ekinneewuunyisa nti ffe batukuba bo tebabyogera ate nga babeerayo bwe babikavaringa bo tebabiteekayo. Mutuyambe abamidiyaana nabo mubakavaringeko mubalage ensi nti naffe tutulugunyizibwa. Akuliddemu enteekateeka za National Prayer Day mukadde Gerald Sekamu ategeeza nga ekisaawe kino we kirina parking emala era akoowodde abaagala okujja n'ebidduka byabwe obuteeraliikirira era waliko emiryango gy'abawadde okuyitamu. Mwenna abalina emmotoka mwenna bannayuganda parking weri nnene nnyo tulina ekisaawe kiramba ekya primary wano ku Odi Kampala. Bw'obanga ojja oyitira wano side oluguudo oluva Nankulabye oba ku Odi Kampala Police n'okkirira ne weetooloola parking weri nnene nnyo. Ba VIP bajja kujja ate ne gate eno eya Odi Kampala Senior Secondary School. Ba VIP bajja kubanga balina kaadi twabawadde kaadi VIP nga zze mujje ne famire zammwe temutya nti mujja kuba mu kisaawe enkuba tejja bakuba. Abava Nansana Road, abava Gayaza Road, abava Bombo Road, zonna enguudo zonna nga 31 terugenda kusabira walala, tugenda kusabira mu kisaawe ekya Odi Kampala. Ku lunaku lwokusatu ekisaawe kino kijja kugulwawo ku ssaawa 12 ez'okumakya ng'era abantu bonna mwanirizibwa okulabikako ku Odi Kampala. Nze Ssebugenyi Joseph ku lwa KTV amalindirire.